Okwawukanako nga bulijjo ku kkooti y'amagye Makindye nga Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale nga bakuleetebwa. Ebyokwerinda biba binywezeddwa okwetooloola enguudo zonna, kyokka olwaleero embeera ebadde ya kimpowooze nga n'ab'ebyokwerinda abatono ababaddewo babadde ku byabwe. Olwaleero Dr. Besigye ne Lutale kkooti y'amagye lwe yalangira bakomezebwewo, era ku ssaawa nga 3 ez'okumakya bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abawagizi batandise okwoya ku kkooti eno, kyokka nga ku bano tekuli n'omu akkiriziddwa kuyingira, era abasirikale ku geeti eno babategeezezza nga abasibe balindiridde bwe batagenda kuleetebwa mu kkooti olwaleero. Bo ab'ebyokwerinda batono ababaddewo, abamu obwedda batudde entende mu luggya lwa kkooti nga bawoomerwa emboozi, so nga n'abamu balabiddwako nga baamuka, kye tulowoozezza nti babadde badda mu nkambi yaabwe. Abamu abadde bazze ku kkooti eno okuli akulira ekibiina ki Conservative Party John Kennedy Lukyamuzi n'akulira ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue Joseph Kabuleta, era batubuulidde nga ekibadde kye baleese kwe kulaba nga kkooti yavunaana Dr. Besigye ne Lutale bata nga kkooti ensukkulumu bwe yalagidde. Kindese wano olunaku olwaleero kwe kulaba oba ddala aba kkooti y'amagye eno banaateeka mu nkola ebyasaliddwawo Supreme Court, olw'ensonga nti Supreme Court olwawadde yakasalawo ate omukulembeze w'eggwanga n'ajja n'ayogera birala n'akifuula nga kiringa ekyokuteesa, naye ng'ate Supreme Court bw'esalawo tekubeera kuteesa. Ab'amagye ne baŋŋamba nti tewali kkooti, ne mbagamba nti lwaki mugamba nti tewali kkooti? Bwe baba nga tewali kkooti, Dr. Kizza Besigye n'abavubuka bali abanuupu babaleeta babateere wano tibazzeemu, naye nkiddamu emirundi nga 3 ne basirika nga bbumbuzi. Kyamuzi ne Kabuleta bagamba singa kkooti eno ekomba kw'erima n'egaana okuyimbula Dr. Besigye ne Lutale kuba kujeemera ssemateeka wa ggwanga. But what he doesn't have is the right to have an opinion on what a ruling has been. Bano era bavuddemu omwasi ku nsonga y'ebbaluwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gye yawandiika ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde ng'enenya abalamuzi mu kkooti ensukkulumu okuggya obuyinza ku kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo nga bamunenya okuyingirira amasiga g'eggwanga amalala. Nga si eyandibadde asooka mu ddiiro okujeemesa abantu nti ebyasaliddwawo Supreme Court si bituufu oba tebigenda mu maaso, kubanga okusinziira ku kawaayiro 92 aka ssemateeka, Pulezidenti ne Paalamenti tebikkirizibwa kuddamu ebyo byasaliddwawo kkooti bwe biba nga byasaliddwawo. Naye okuvaayo n'akifuula nti Supreme Court kye baakoze tekiriiyo, kwegamba n'agamba nti abalamuzi bafuga eggwanga, twalirowoozezza nti amateeka ge gafuga eggwanga ate abalamuzi be bagatafuta. Bagamba singa Pulezidenti abadde ayagala kkooti eno esigalewo ng'ewozesa abantu kkooti ensukkulumu be yagigaana, asaanidde okugoberera emitendera emituufu. Amagezi ge tuwa Pulezidenti amuvinge oba mobilizinge abantu abasinga obungi mu Paalamenti bakyuse ssemateeka, naye talina kyasobola kukookera ky'amakulu ku UPDF Act. Ebisinga obungi ebyakolebwa biri null and void. Mr. President, you stand warned. Amyuka ssentebe w'ekibiina ki Forum for Democratic Change Robert Centenary agamba Museveni kye yakoze kikolwa kyakulya mu nsi ye lukwe. That President Museveni has executive powers, but he should not misuse those executive powers to undermine the very institutions of the government he's leading. Mu kiwandiiko President Museveni kyetadde ku mukutu gwe ogwa X ogwayitibwa nga Twitter yategeezezza nti kkooti y'amagye ekoze ky'amaanyi okutebenkeza eggwanga Uganda ng'awa ekyokulabirako mu kulwanyisa bamukwatamundu abali mu bbendobendo ly'e Karamoja, era yalagidde abakwatibwako okulaba nga buli kimu kikolebwa kkooti eno ekakkalabya emirimu gyayo mu mateeka. Emboozi eno ekusakiddwa Adolphe Semata ku Lwagugudde TV.